Abanayuganda Bavudeyo ne babakrashinga omuyimbi Grace Khan olw'okukwata obutambi ng'ali n'omulenzi Prince Omar nga balina omwana waabwe ne babeera nga babuteeka ku mitimbagano gya internet. Ate ng'era Abanayuganda abamu balina engeri gye balabyemu obutambi nga buno byonna tugenda kuba nga tubibaleetera, wabula ng'ate Prince Omar tugambe nti yakkiriza nti nno omwana wa Grace Khan we ye yamumuzaalamu. Jjukira omwami ono yennyini yakeerako ku makya ne yeegana Grace Khan ng'ategeeza ensi ng'omukazi wamwesibako, tamwebakangako, talina kyamanyi, tazaala baana babi, oyo omwana si we, era omukazi oyo ali depressed, era omukazi oyo obwavu bwe bumutawanya n'ebintuntu ebirala. Era nga amawulire ago gaakubwa nnyo, gaatambula nnyo. Abanayuganda bangi ne bavaayo ne babeera nga bakola ataaka ku muvubuka ono Prince Omar, ne bamubeera nga bamuvuma nga bw'okimanyi nti ffe Abanayuganda okuvuma kiri mu mutwe, tukyagala nnyo era tukikozesa nnyo. Buli we tufunamu obutakkaanya n'abantu tugenda kubanga tuyomba mpaka. Abavubuka Abanayuganda baakola ku Prince Omar olutalo, wabula ng'ate ebyo byonna byava ye ku kuzaala mwana mu Grace Khan n'avaayo n'ategeeza abantu nga Grace Khan wali omukazi omubi nga bw'atajja mu kika ky'abakazi ye bayinza kwebaka nabo, era n'ategeeza abantu e Bulaaya gy'asiiba waliyo abakazi bangi nnyo basobola okubeera nabo. Tulowooze oba tukkirize nti nno Prince Omar ono ensonga ezamwogeza ebyo byonna yandibanga entabo yava ku famire ye, ng'abafamire bamugamba foyo omukyala tetumwetaaga. Jjukira Prince Omar musajja musiraamu era ng'ava mu famire y'abayisiraamu ba aji abalamba, era awo baba tebasobola kukkiriza Grace Khan nga ye omukatoliki oba omulokole okwetaba mu famire yaabwe in the name of nazaala omwana mu famire yammwe, oba in the name of omwana wammwe yanfunisa olubuto nanzaalamu omwana. Baali tebasobola kukikkiriza, nga basobola okukola kyonna okulaba nti they separate these two people. Teekako n'okulwanirira ekitiibwa kya famire yaabwe. Katubalagako ku beautiful moments ezabaddewo nga Grace Khan asisinkanye ne baby daddy we. Teekako n'omwana engeri gye yasanyuseemu okulaba daddy. Omwana ono tukkirize tugaane olowooza nti omwana ono bulijjo akimanyi nti Prince Omar ye taata we, kubanga mu katambi omwana ono yalaba ekifaananyi ku kisenge nga bw'agamba daddy daddy daddy, nga bwe bamubuuza ono ye daddy wo nti ye daddy daddy. Amakulu gali nti all along n'omwana abadde akimanyi nti taata we ye Prince Omar, era ng'amulaba ne ku TV n'akakasa nti ono ye taata wange. Mubeereeko, tubatwaleko mu butambi. Yenze Shira Adita, towera bya subscribinga, kwata ne ku notification bell. Katugendeko mu butambi.
Mbajitya nali muto jjajja nantuuza nannyumiza ku mukazi omugisha yajja ku kyalo mu biseera by'enjala yajja n'obwana obukozimbye buli omu n'agaana obbayamba yajjajja n'abayamba bambi yabaliisa ne banyirira naye olumu omukazi n'alwala nafa naye mbuwe yali afa yagenda agamba tawangudde zikakkanye nzize gwe yamumpaka nkusabe mu byonna ndi muzadde ayi katonda nsaba onnyambe omwana wange omuwa amagezi gasinga ewawanze agaggawala ennyo asigale nga yeetoowaza. Ebyo nno bye byabaddewo nga Grace Khan ateekayo obutambi buneeno essanyu ng'ali mulingi nnyo mukazi wattu nga musanyufu being that Grace Khan ayise mu bintu bingi nnyo mukazi wattu ng'otaddeko n'ebintu ebyokwesawaza ne yeefuula agudde eddalu n'anywa nnyo omwenge n'abeera omwo ng'awemula abantu n'akola nga zilayivu ng'ali bwereere ng'ayambadde obugoye bw'omu kisenge obupale bunnika ne yeekolakola ebintu ebyo byonna nga bigenda mu maaso bakyala banne ne bavaayo nga fiina masannyalaze n'amubuulirira n'amugamba nakubuulirira dda nenkugamba gwe ng'omukyala osobola okukuza omwana wo nga teweetyobodde lwaki weetyoboola tukubuuliridde ogaanye ye kikikyo n'amutegeeza n'amugamba basingle mothers mu nsi muno naddala mu ggwanga eryaffe Uganda bangi nnyo tolina kwekola ebyo wabwe obalaba nga bakolaakola ebintu ng'ebyo omusajja bw'aba agaanye to take a step forward into your child you and your child's life you can decide to work harder and harder okulaba nti you put food on the table for both you and your child n'amugamba n'ebintu by'okweteebula biveeko tujjukire nti no Grace Khan ono yali aguddewo n'omuze gw'okusabiriza nga buli ddakiika asaba banange omwana muyamba omwana nange omwana wange talina pampa talina mata era tewali bisigo era tewali ngoye banange omwana wange ani avayo okunyamba wowe wala n'akaaba okufaako obufi ife ng'abakyala obutambi obwo bwatukwatako naddala nze adita ne ŋŋamba bannange abasajja nga mpulira n'abasajja bantamye saagala batunako lwa nsonga ndaba this young beautiful girl okulaba ng'ali mu mbeera bwetyo ng'omusajja yamukola olubuto ewaabwe bagagga bavundu ewaaba Prince Omar bagagga abavundu ddala ate abalina amannya bagagga abavundu ate abalina erinnya ne ŋŋamba ku ssente ziri mu famire tebasobola kukwata ku kasente katono ne bafuna where to rent for this woman n'abeera n'omwana we bamupangisiza ennyumba ne weebyanda ya $5,000 kisenge na ddiiro kimumalanga mulimu toilet efaanana obulungi mulimu kitchen asobola okubeerawo n'omwana n'akulizaawo omwana waabwe kuba oyo omwana abeera muzzukulu waabwe abeera niisi waabwe ebintu ebyo byakwata ku bannayuganda bangi nnyo ne batandika okuba nga bamusondera ssente naye bagenda okulaba ng'omuntu gwe basondera ssente abeera mu mabanja all the time ennyumba bamanja dakiika 2 yeewoze ku maduuka yeewoze engoye z'abaana ayagala omwana amutwale ku photoshoot etandikira mu $5,000 paka kakadde ey'ebbeeyi ate wuuyo serebu ayagala atambulire mu celebrity line kwegamba abantu ne babyetamwa naye wabula Prince Omar we yavudeyo abantu abamu basanyuse era ng'obutambi nga naye woobulabe wabula ate katubawe ku ndowooza y'abannayuganda abamu balowooza ki ku bino ebigenda mu maaso ku nsonga ya Prince Omar omwana we ne mukyala we Grace Khan katugendeko mu katambi ebya Grace Khan babirabye muganda wange mpazi byabadde bitya kubanga omusajja yali yagamba nti omwana si yamuzaala natagana mwogerako mu kamera nsoma nolwedde kati ekyo kye yakoze eyo green flag buli musajja yenna abeerayo n'omukazi w'ebbali ekifuna olubuto nga tagala kyanjula mu bantu one night stand era wakakasiza ebyo byomwana tebajja muzza kyagala Grace Khan mu binnyo kibi okusinziira ku Prince Omar ne standard ye n'obugaga bwe balina ewaka Grace Khan ate nga naye alina byakola ebyekisiru ebyobwenga obitegeera
ebyokuvaako si standard y'omusajja kati yali wa bbali nti obeerayo ne mukene wo w'ebbali lwakuba mukene obwo tebafunye embuto wowe ate baagala nnyo okwejjayo ng'enva zonna zikuŋŋaanya ennyama weeri ebyennyanja ebinene bibiri ne kamukene ne kavaayo kati era nkulayirira eyo vidiyo Prince simusanyufu simusanyufu bamukutte tamanyi yali kaana bazannya ng'omanyi nalabyenga tunula mu kamera ebadde atunula butunuzi ngalo zonna ali mu kukyatinga kumba amukwata vidiyo Prince simusanyufu era tyabitegedde tasobola yekwese ebbanga lyonna lina myaka 3 yekwese lwaki avaayo kati n'omwaka kubanga waliwo ne ka vidiyo nga waliwo akitudde omwana amugamba who is this daddy kati omuwala yagadde okwerabisa Kristo omwana dda agenze fuka yadde afulumyeko wabweru jesi gugambe omuntu ogenda okukyalira abadde akyalira omwana we nga bulijjo naye nga tayagala babimanye abadde akikola naye nga tayagala bakole ki babimanye ate ng'omukazi ye awulira ayagala nnyo okwerabisa nagambye mukene ayagala nnyo okujja ng'enva zikuŋŋaanye era akulayirira n'olwo olubuto Prince Omar yali talwagala ati wano night stand naye tozimanya abakazi abo tebafunye embuto woowe abebbali abo ab'ebikoliga abo abakazi abo maama odda ku namawejje noloza nti nomuliddemu gumu namawejje nagamba nti saagenze mu nsonga nowuliranga ali n'omugamba nti lujje mutakkiriza gamba guno omukisa gw'enfunye olaba wagunda bulonoke olowooza tebamugamba dujjamu bulonoke ezo kwa tebamugamba eri yali one night stand kugambe bagamba nti ne bulonoke teyamala nti eddakiika eziwera 2 ng'amuliko yamala eddakiika egyo naye alinganga kasaamazzi gakya abantu bagane munawe togira nkugambe wetaaga kujampinga wetaaga battery si ensonga naye nga kyolina okumanya nti Grace Khan talina kutayinza kuddamu kuzaala muwoma mwana waakubiri nti bamuzeeko tekisoboka kati yabyonoonyi kati omusajja Prince Omar kati munyiivu nnyo lwaki wabitaddeyo kati kambuuza byabadde ku peegi yaani ya Grace lwaki Grace Prince Omar si yabitaddeyo naye yamuwanye Grace yamuwanye kyalina okukola naye tebakyerya ng'oyinza takabangako tebakyerya mwana yabagatta yali wa kiro kimu yali wa ddakiika 2 Abanayuganda abamu bwe batyo bwe balowooza ku bigenda mu maaso mu bulamu bwa Prince Omar ne mukyala we Grace Khan ekyebuuzibwa igwe ng'alabye obutambi buno gwe endowooza yo eriki awo we tujjira ne tumugamba bw'oba omaze okulaba akatambi kano tukusaba oteekewo endowooza yo commentinga kubanga comment box is ever open for you people commentinga tumanye your thoughts kubutambi buno bwe tutaddeyo ate ne tukugamba tokoma ku ebyo byokka osobola okusubscribinga kuba ekigambo ekya subscribe okwate ne ku kade nti video zonna ze tuzaako zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo nze nga Shira endowooza yange era kyensaba nti omwami Prince Omar to start taking responsibilities over his child. At the end of the day, this girl is carrying her father's DNA. Era bwe bakebera omwana ono DNA esinga obunene egenda kuba ya taata we eya Prince Omar musaayi gwe. Ate era wano wensabira abazadde why do you mingle mu bulamu bw'abaana bammwe obwa relationship? Why do you mingle into your children's relationships, most especially nga relationship eyo teyina buzibu nnyo bulyawo? You can decide to counsel, to give counseling to your child, naye ate you're not supposed to determine a relationship. Mubaleke bwe baba beeyagale. Bw'oba olaba omukazi si yasaana mubuulire ono omukazi si yasaana, naye ate let the child take responsibilities over his or her deeds. Nti omukyala ono afunye olubuto si kuzaala mwana n'amusuula, mumuyambeko akuze omwana wammwe omulenzi afunyisiza omuwala olubuto ate tomugamba nti tolabirira lubuto olw'okuba nti ki mubeerewo mulabirira olubuto kuba bino bikolwa bya mwana wammwe. Ekyo kye tusaba abazadde naye mwerabira okikoze omwana wa muno bajja kikola ababo. You have girls at home, you have daughters at home, someone else is gonna play your daughter the same way your son has been playing someone else's daughter. So we tusabira abazadde mulekerawo okutaataaganya obufumbo oba relationship z'abaana bammwe, ate era mwenga abazadde mutekinge a step forward okulaba nti mubuulirira abaana bammwe
paka ku level eddako oba level ennungi ennyo. Omulenzi oyo akule ng'akimanyi nti omukazi bamulabirira. Weebase n'omukazi lwaki oba omwegana ng'ate omukazi akakasa nti munnange gwe neebaka naawe ate n'omwana ono wo. Ekyo tukibasaba era nga tukibasabira ddala, wabula nga te neeyongera nsembayo okuba nga neebaza mmwe mwena abatwala akadde ne mulaba vidiyo zange ne muzilaikinga ne mukomentinga, wabula ate nga ntumirako mmwe mwena abali mu mawanga ag'enjawulo gye mutubera, abali mu Saudi Arabia. Mbagala nnyo, keep fighting, keep hustling. Tofayo ojja tuuka ku ekyo ky'oyagala. Abali e Jordan nammwe we mutyo, abali e Qatar mweyongere munnyo amaanyi, abali Dubai nammwe we mutyo, wabula abali e Uganda mu nsi yange gye nzaalibwa ennungi ennyo nammwe mbagala nnyo, ate era mbagalira ddala. Ab'e Kenya sibeerabidde, n'abali Nigeria nammwe sibeerabidde. Nsigadde yenze Sheila Adita. Remember woba oneetaaze ng'oyagala kunkubirako kwendi ku Instagram nkozesa Sheila Adita page, nsangayo nkubirako. Followinga ku Facebook nkozesa Sheila Adita page era nayo gyeri, ne ku TikTok Sheila Adita page. Mbagala nnyo, see you tomorrow.